This is Ground Media UG. Olwaleero omuyimbi era y'omu ku ba-entertainer amanyiddwa nga Gravity Omuttuju yayisibye ku Principal Robert Kyagulanyi n'amugamba amuwe ku ttaka azimbeko eddwaliro mu amagezi ki kakati omuzungu alina akagambo kagamba think before you act. Otegeera njogerera mu myaka 5 nganzi siina blanda gye nali nkoze mu bintu nenkoze ebyokwogera sibirina ebyokwogera sibirina goza Bobi Wine talina byakola binnuma goza President Museveni talina byakola nga binnuma buli muntu asobya ne Bobi Wine mukwano gwange alina byakola bikola ki ebiruma abantu so ne President Museveni alina byakola ebiruma ki ebiruma abantu ne sebe kimuntu olina okyogerako so kati Gravity ndaba yakasuddemu ekisoka gundi osoka ne webuuza ngenda kyogera ogenda kyogera naye what are outcomes biki big effects ngenda kwogera ku kigambo kyo kyovula basinga bananzi bakobe ba artist mbagamba toyogera sebe kimuntu olina okyogera abamu amanya gabalemi okukola nayagala gakolere mu kuvuma ki mu kuvuma abantu okujerega abantu bwoba tokyalina content sirika otegeera teri agenda kuvunaana beerera yo n'ekyolina naye abantu abanalowooza nti bajja kukola amanya mu kujerega bannaabwe mu kuvuma abantu mu kulumba President Museveni mu kulumba Bobi Wine nze ndaba oba obusudde kyali wange togamba Gravity ali mu kunoonya content amweddeko ali mu kubi content tanamugwako Gravity akyali mwana muto otegeera content akyamulina naye kati alemeddwa okufuna content abantu gwe baagala nekimanyi this time ayize kati ategedde content abantu gwe bakola ki gwe baagala zayimba ennyimba wali olire bavuma ennyimba ze naye kati byayogedde so ade mu kuyimba ave mukola ki mu kwogera nzikyemusaba nze njogera okusinziira ku experience eno field nyimazeyo emyaka mingi so sigala anoonya ozimbako eddwaliro omuwa bubaka ki ani anoonya ettaka eryani asabye Bobi Wine One Love Beach amweyo 10 ku 10 bazimbeko bonna batweyogera biri kati Bobi Wine yasaba lisabe lwaki yasaba Bobi Wine ettaka yagula ligule misana tukuna ensi ekimanyi ti alina ebyapa byawali kati ne Bobi mukulu muto wange ani Gravity bw'abanga ayagala kuzimbira bannayuganda eddwaliro naye agenda agula ettaka kala alisaba awala lwaki alisaba Bobi Wine Bobi Wine yasaba lisabe yes jangu mu Genesis ekirungi kya Genesis nti esente z'oba nazo zokola ki kati nze kyeŋŋamba leka kulumba muntu gwayagala okuzimba ekintu kyonna jangu mu Genesis bajja kuwa ettaka okusinziira ku sente z'okola ki z'olya muleme kumenyekana amataka nga mugenda muteeka ku property z'abalala bandi badde bajja namukwata gundi bakiyita batya okusaa trespass yes yawona bandi badde bamukwata trespass ogumusango weguli kuba yagenda misana tuku so kati nga kubiriza bannange bwe tuli mu field eno ebyo tulekeraawo okwogera tukole tulekeraawo okukola ki okwogera ate bono oba oyogera teri akukwata mumwa naye yogera otegeera yogera byogenda okwogera binawulikika bitya maki matu g'abalala omuyimbi nga teyina munno omuyimbi bebidde mwana watu nkubuulire sijja balimba omwana oyo mbadde nze simumanyi simulabanga nako naye madamu wange yaŋŋambye tubadde tuli mu motoka naŋŋamba owange ono omwana yafuddeko nsi yaani nti ono omwana obuyimba bulijjo bwe mbadde nkola kyo obuyimba bwe mbadetera okubaakuba naye yamuŋŋambye sijja kulimba ye Kawanga yogera era n'ateekako n'ennyimba n'oz'omwana ezo kubanga nze omanyi field gye nnimu mbeera mu kuyiiya bino njiiya biri kati obudde mbeera na butono nnyo naye amazima gennyini leero lwe mukoze eki leero lwe mutegedde kibi nnyo Mukama musonyiwe byamusobako kibi nnyo okulaba nti mwana muto ate mpuliriza ennyimba ze zibadde mune simanyi lwaki oba abantu bazitambuza nnyo kisimanyi kuba ennyimba nziwulidde nungi so kibi nnyo munnaye kale olunaku olwaleero mbadde wano mbaddewo nga tulonkinga mikwano gyange gino aba Genesis Wealth International yabadde balonkinga nti abantu bano kindeseza ne bye mbadde nina okukola nenzija mbeerewo ndabe kubanga nti ebikwatagana n'ettaka mu ggwanga ettaka lijjudde obufere kati naddala nze field gyenimu ey'Abannakatemba otegeera field y'Abannakatemba bannaffe bangi bagenze tebalina waabwe bali mu apartments bali mu mizigo bali mu nyumba za bakitaabwe
bwe batyo owulya balwanira ttaka owulya muna byabadde egindi ebuloba bali mu kwetema ttaka otegeera ebintu ebyo si birungi nnyo. Kakati kubanga lyomaze mu industry ab'ettaka baneeno tuga bazze bakumpanya obukumpanya bungi nnyo mu ttaka ate nga bukyagenda mu maaso n'ekisookera kisingira ddala okubeera ekizibu nti obuddukiro butono nti n'abantu abandi bali baddukira mu gavumenti ate ogenda okulaba nti ate abakungu ba gavumenti bennyininyini be bamu abenyigire mu kibba ettaka ebyemuyenga mwabiraba genero mulamba w'amagye otegeera ne ranka ze ne yunifoomu ze ali mu kulwanira ttaka abapoliisi mubalabye buli kimu kati omuntu wa bulijjo otegeera n'abanga ali nkiyite ntya talina buddukiro era nze nja kwesibanya essira njali liteeka nnyo ku saidi yaffe bannakatemba lwansonga bannakatemba tebalina bye beekoledde lwansonga omuntu yandyagadde okuzimba ne talina wajja ttaka ki watuufu abalina amataka babeera ku streets agamuna nina ettaka liri gindi n'ettaka ogenda okuwulira nti akututte ettaka lirino ogenda okuwulira ettaka lyakututteko liriko abantu abalala ettaka liriko ebyapa 3 otegeera embeera ettaka liriko ebyapa bimeka 3 abaleta kakati office ziri ku social media ajja n'ayogera gune oli ludda wa office ziri ludda wa nti nkubira kakati butafanaganako na bano banaffe office zirabika Lubaga road ekizimbe kirabika bulungi access building ng'ojja ng'obuuza Genesis Wealth International Limited otegeera nti omuntu ajja kujja ne wabeerawo ekikyo olina wootuukira naye bano babulooka b'amataka betusanga ku Dewinton Road ne wawa baliyo basise empale otegeera ettaka so kale obubaka bempa bannange betuli mu entertainment field eno mujje mu Company West ekitegeera mujje mu Company West kampani etegerekeka office erina entambula weeri bwoba ogenda kulambula ettaka essimu emmotoka weeziri bakutwale bakulage ettaka estates ezaawa ez'enjawulo oyagala lyakulimirako ate n'ekirala oyakulima kulunda oyagala wakuzimba poloti byonna beekola kibirina akati ate wali bambi abantu abaagala okutunda ettaka nga basikira ettaka ly'obujjajja liri eyo ddene yandyagadde atundeko abeeko byakola naye ogenda okkakkana ng'ettaka liguliddwa abafere naye bubwegala n'okutunda jangu ba Genesis Wealth International n'okutunda osobola okutunda gwalina ettaka lyo mu bunene bwonna bw'oba olina.